kitange awo mulemirembe ye yandera kubanga mange yafa ndi wanaku 5 naye musajja mwakwewuunya yagaana okuddamu okuwasa nga maama agenze ku biseera ebyo okulaba omusajja alina endowooza ng'eyo si kya bulijjo era nze kitange yali mukwano gwange kubanga egyo emyaka gye nkugambye bwe nava mu children's home yali yantwala okunkweka kubanga ab'eŋŋanda bali baagala kunziika nga ndi mulamu. Bamugamba omwana tannakutandika kunywa wadde okulya tajja kukula, kati bwekyo kututawaanya tukomewo tumuziike katuziikire ddala tugende. Kati kitange nabagamba ndi mukristu sisobola kuziika muntu bulamu. Nemugamba ffe famire bw'oganda tujja muziika. Yanziba kiro n'agamba mwennyinaze muweeke baŋŋamba bankwatireko akenvu ndiizi ndoza kyenva mwagaladde kusaya leero neŋŋenda nga nkakomberera ne mekaaba nantwala mu Rukuru mu DRC. Yali yalabayo ekifo mwe bakuumira abaana batalina mwasirizi. Kati eyo gye nakulira mpaka emyezi 9 nanzijayo nga nkuze. 7 Oktoba bamba okulaba muzeeyi nga wengaye nti nze yali mukwano gwange nensanga road block kati awali roundabout ng'ova Masaka mu Nyendo nenevaako highway egenda Embalala wali ekyapa kya welcome batadde road block. Omusirikale akwata identity card yaye ng'agisulise ndoza bwe yalaba ekifaananyi nga kyesulise n'aswala. Naye nva mu kyalo okulaba muzeeyi nkomawo e Kampala omusajja nga nsimba omusambagire anti ye ensonyi azifudde busuulu. Ensonyi azifudde busuulu. Ebigambo bino singa Oluswayiri ababala balutegeera unafulafula kiki unafika kiki chapana choma nti weeyagalira kufeoza ffe tetwasoma Oluswayiri olufu. Bwe yansamba nasuubiza Katonda nja kwambala yunifoomu eyo gwenzadde balebe musango. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Afande wangisebo nsanyisa okulaba ssebo nze nsinze nzaakukyazizza webale kunkyaza afande omanyi kinkola bulungi nti omulundi gwe nasemba okubeera wano wali Brigadier General olwaleero nkomyewo njogera na Major General okiraba so ndi wa mukisa era bangi bagamba nti emirembe giri kyali kisoboka ate kyali civilian okutuula ne General kyali kisoboka nsanyisa okulaba omanyi waliwo bannayuganda abamu aboogera ebitaliimu munosonyi okozesa ekigambo ekyo omunamawulire omu nali mutunulira ku mukutu gino egyambinya byalo Amini asinga Museveni yamanyi Amini yali mulungi nnyo era njagala kansubi nti kinajja kiraba namwewuunya obwerabize bwe kankyogere bwe ntyo yaliwo mirembe gy'Amini yaliwo kubanga waba tansingako tuli mu myaka gye gimu bw'oyogera obwerabize oba mutuufu kubanga kati Kisubi ataaliwo mu kwa Amini
sisobola kugamba nti obwerabize kubanga ye ng'omusajja Omuganda akimanyi bulungi omusajja kikyategeeza mu makaage n'emirembe ku mulembe gwa Amin abasajja batandikanga okukaaba nga ababa bakaabye basajja bannaabwe akaba maama nnyabo mu maaso g'abaana be ku mulembe guno muntu sekinnoomu yakikola era ke tukimanya ntumuvunaana. Namba 2 nze nganze omuntu eyakozesa ebikola bya mpaapaali okwoza yunifoomu yange kubanga tetwalina sabbuuni nze eyategeera sukaali ku mulembe guno Museveni sigamba twali tetumusobola naye kuba tiyaliwo bw'ogamba nti Amin asinga Museveni olabira ddala nga omuntu aba aliko ekikyamu kugwe kubanga bangi abatamulabako boogera bwe bati abatamulabako sibanenya okay naye yamulabako mu Kampala wa yandibadde tayogera nedda nkugambye ng'omusajja amanyi n'ogamba ajja dduka mukyala basajja baabo ng'ate musajja naye mukyala abasajja baabo gw'oli ki kiraba anyway ndakonyagadde nkakooneko gwe kitandise nti olaba otuula ne General ne muwaya si nze nzekka n'abalala bwekiri gwe bw'otagasiima mwami Museveni akulembedde n'atendeka amagye bwe gati oba muli az'amaanyi ne Katonda ajja kukubuuza. Nsaba ombulize ku bannayuganda abo batulaba tulyoke tweyongerera bannaffe abatulaba mbalamusizza neebaza Katonda abakuumye abafiiriddwako abammwe mbasaasidde Mukama abasibe ekimyo abakubagize oyageraga nti manyi bw'owulira n'ekizibu nnyo okumanya oli bwawulira abafiiriddwa omuntu bwe ate abalina kimwekoledde mwebale aba talina kimutuuseeko fuba mu mutwe gutawanye gutakule gujja kuwa ekyokukola ate mwebale okutunulira omukutu guno kubanga bwe mutaba mmwe uno abaaye asiwa nsaano ku mazzi bwekiri weewaawo nsanyusa okulaba Jeno nkimanyi nti munnayuganda ali eyo azza kulaba azza kugoberera naye bangi baba tebamanyi buvuna buddo bwaffe okutwalizawo kyagala kutandikira awo nti Major General Felix Kulaije yani oli bw'aba ayagala okutegeera kisibi gy'ontutte eyo olugendo luwanvu lw'otandiseeko tulutandike Major General Felix Kulaije mwana nzaalwa ye Bukomansimbi mu Buddu naye ng'ensibuko yeeri ekisolo ku nsalo ya Uganda ne Rwanda. Kitange yasengukira mu Buddu olw'okuba nti wali wafunze eri nga takyalima era Buganda ye yanfuula Kyende mu mpisa n'awaka gy'okulidde awaka ne community gye nakuliramu ye yanfuula Kyende mu mpisa Buganda n'awaka primary esooka mpaka ey'okutaano nasomera Kitaasa primary school essomero eri nnuma kubanga kumpi ligenze ligwa ligenda lisaanawo juzi amagye gannyamba ne gaddaabirizaako block y'ebibiina 4 bwe twakola Tarehe 6 mu Masaka naye nga ssomero kadde yatandika mu 1931 ekyo kinnuma kubanga yeyanjigiriza empisa awaka banjigiriza empisa essomero ne linyweza nazawulira mu maka Makatuliki kitange awo mule emirembe ye yandera kubanga mange yafa ndi wanaku 5 naye musajja mwakwewuunya yagaana okuddamu okuwasa nga maama agenze ku biseera ebyo
okula omusajja ayina endowooza ng'eyo si kya bulijjo kyali tekisange era nze kitange yali mukwano gwange kubanga egyo emyaka gye nkugambye bwe nava mu children's home yali yantwala okunkweka kubanga ab'eŋŋanda bali baagala kunziika nga ndi mulamu bamugamba omwana tannakutandika kunywa wadde okulya tajja kukula kati bwekyo kututawaanya tukomewo tumuziike katuziikire ddala tugende bali baagala kuziika ng'oli mulamu kati kitange nabagamba ndi mukristu sisobola kuziika muntu mulamu nemugamba ffe famire bwoganda tujja muziika yanziba kiro nagamba mwenyinaze muweeke baŋŋamba bankwatireko akenvu ndiizi ndoza kyenva mwagala dde kusaya leero neŋŋenda nga nkakomberera nemekaaba nantwala mu Rukuru mu DRC yali yalabayo ekifo mwe bakuumira abaana batalina mwasirizi kati eyo gye nakulira mpaka emyezi 9 nanzijjayo nga nkuzi baŋŋamba nali kyana kinene era nagenda okutegeera nga ndi kinene era nga nze bwe mba nwana ne mukulu wange kasa mutuulira mumazi kasita omumegga wali gwekyusa olw'obuzito bwe nalina ajja okuwasa nga nsumuseemu era still omukyala gwewasa yamuwasa alina omwana nenkana agamba nti kyeyagenderera yayagala omukyala ono bwantunulira atunule n'obwe alabe nga fena tuli baana be atambulire wamu naye sitaani gye yalogera abakazi tekyamulobera kuntulugunya era ekyasembayo yankuba ekikonde mu kifuba kitange bwawulira nga nkaaba nambuza kyembadde namugamba maama nkubye yamusibirako yennyini yamwetikka namutwala embala gye yamuwasa nga asaagala ompayire ekigobeza kanzije nze nkibulire bakadde bo yes namala emyaka 2 ng'ali yekka naffe abaana kati mwenyinaffe asembayo obuto mu banyinaffe kuba bali 3 bwagenda okufumbirwa niyesanga alina okuwasa n'awasa omukyalo omulala yamujja kyotera eyo kati oye ekyokuba si kyeyakola yanteranga kamulali mu mmere omwana omuto era nze gwolaba wano kamulali tuyikabwa nangu ate manyi nti wamumanyira ate olya muliye mu lulimi olufuutifuuti I got traumatized akutama era nze kentesinga kamulali yemmere ennemi so muzeeyi agenda okulaba nkogga kyava mbuuza obadde ki oli mulwadde kunze nedda kibamu mubuto bwange saalwalalwala nemugamba oba toliiwo sirya ate ng'ekintu muzeeyi kyali yezira butalya mmere era bwabanga oyagala okudojinga emirimu ng'omugamba nti oli mulwadde tolya bw'osembera ku lujjuliro ojja kukola oli mulamu n'olwekyo yagera lumu nga tukomye ku kyemisana tuvudde ku ssomero ne mukulu wange oyo gwe nali nzirako naye yafa najja n'akwata esowaani yange agenda okutestinga ku mmere akamulali ali muli asinga w'abayindi oyo nayo namusibirako awo namuzaayo yeteyawoninganga anti briefing yagikolanga oyo omulaba nkuleesa omulere sikumutulugunya yakikolanga era mu nkola yange nabingi kitange yali teyasoma naye nina bingi bye namuyigirako mu management mu bukulembeze yes yali musajja mwesimbu ate ng'ali clear mu mbulirira ye kyatayagala akikubuulira bwe mugondera muli ba mukwano bw'osobya kibooko ng'evuga
so olwo ne maama oyo naye namuntu n'agenda kakati ajja okuwasa omulala within 1 year abeekyalo ne bamugamba nti oyagala okuwangalya mu maka ago oyo omwana oyo kati ye kyeyakola nanjinya nanjinya wamma neyagalira ku mulembe ogwo maama yali mulungi yategeera taata kyayagala ng'amanyina okwongera engero mukakitaawo si maama wo ayinza okuwa emmere embisi ng'ate eyiddewo eri kati omuntu alina kaleji okubulyanga ekyo omutima gwali gwanjawulo naye balina obutakkaanya ne bbaawe bwe saamanya ng'omwana after 2-3 years n'anoba yeetwala kati oluvannyuma omuzeeyi awasa 7 omukyala yajja ne muwala we kati oyo wadde asanze enkuzi tekyamulobera kuntulugunya in fact nali mu P7 kyakola yeyanzisa mirimu naye ekirungi nali musajja w'amaanyi nago nga ngeewulira era nze emirimu ng'mpita mu miyite ayoza enjoyi ngiti naye okwetikka amazzi ebidomola 7 olunaku ku mutwe gwo nga tobijja kinya na mpindi si mulimu mwangu kati wefumitiriza ova ku UBC kankozesa akasozi ova ku Sheraton amazzi ng'ogakima lugogo ku mutwe naye nze saakiwuliramu buzibu nagakima era nze namuziika kuba nayina endagaano ekitange namugamba nti maama bwalifa tugenda mulabira bwalifa muziike kumpi naawe era bwe nakola Wampeta yali maama nzaala era mu bintu byannemesa okuyingira obusosodooti bufumbo obwo kati wembuuse kati mu buto wano banzija eri ebiculu banyinaze be bandabirira nze nakula mumanyi mwanyinaze ye maama ono gwe naakaziika era bwe yagenda nze maama wange olwo yagenda guno omwaka oguwedde awo mulemberembe mukazi bitiri wa kisa yali organized awo nokkiriza nti sikyalina maama muti nkomye kati mu buto mukusoma nasoma bulungi osomera wanawa bwenva ekitaasa nagenda ekako mwaka gumu kako olwo bayise bulungi 75 ne bantwalayo nange nsobola okuyita obulungi naye ate omwaka ogwadde ya 76 tebakola bulungi kati mukulu wange yali yamalira Nkoni boys nabagamba naye Nkoni asinga so P7 nagimalira Nkoni era nempita kati senior njitandika 78 kuba naye njagalagene baligala kuntwala mu boarding tekyasoboka so nensipalirizibwa okudda mu senior 1 okusomera senior 1 mu day school ningenda ekabalega boarding 79 ng'olutalo lwakaggwa naye mu primary nali njagala kubeera musomi w'amawulire ku radio kitange yalina akaradio oba wakalaba wabayitanga Sanyu ekiseera ekyo waliwo Philips Sanyu kati kyange yalina Sanyu kati ku radio okwo nga bwe waggulu tutuninga amawulire radio Uganda bwe yamalanga n'atuninga radio Rwanda kuba Rwanda lulimi lwetwogera waka bwe yamalanga n'atuninga Oluswayiri kubanga nayo yali alumanyi era nze Oluswayiri naluyigira waka ku radio nayingira mbajje nga ndumanyi era nze bali bannange gye bali babonabonera n'Olungereza nga nze nsuuta naye nawuliranga omugenzi Damulira Christopher ng'ateekamu eggono Dane Kyazze ng'ateekamu eggono nga bwe nsanga amawulire amakadde
agaluganda munno oba musizi nga mbikwata nange nentandika okusoma nga bo ngabali bowulira naye ningira P5 enegomba obusosodoti nabo abasosodoti wali tubawe ekitiibwa ekiseera ekyo kiyitirivu ng'omanye ebigenderako engambi manya atoba nali mpeeza n'okuweereza mu kereziya yes era kardinali yali bwana mukulu enkone nganze olutaboji kabunu wamula yes naye seminariyo bwe zinasaba nasaba mu seminariyo nnya zonna zaŋŋaana lwaki ate ekisooka ndowooza sikwe kwali okuyitibwa kwange kyenzudde oluvannyuma era kardinali we namunyumiza yagala baalyoka kunze ate naga nti twandikusubiddwa mu bino byokola kati kituufu alibadde oyambala maganduuli naye ate mukama mulungi ennaku zino mumanyi n'okusomesa abasosodoti nina omukolo gwe bampita nga abasosodoti bali aba bonna bamaliriza PhD nayogera nga bawandika notisi oyo ali waggulu nze mutya so kikyuka kitya ekirowoozo ekyo ekyokusoma mawulire kati nensigasi ekyokusoma mawulire 7 October bamba okulaba muzeeyi nga wegenti yali mukwano gwange nensanga road block kati awali roundabout ng'ova Masaka mu Nyendo nenevaako highway egenda Embalala wali ekyapa kya welcome batadde road block omusirikale akwata identity card yaye ng'agisulise ndoza bwe yalaba ekifaananyi nga kyesulise n'aswala naye nva mu kyalo okulaba muzeeyi nkomawo e Kampala omusajja nga nsimba omusambagire anti ye ensonyi azifudde busuulu ensonyi azifudde busuulu gambo ebigambo bino singa oluswayiri ababera balutegeera unafulafula kiki unafikiri kiki hapana choma nti weeyagalira kuffe zaffe tetwasoma oluswayiri olufu bwe yansamba nasuubiza Katonda nja kwambala yunifoomu eyo gwenzadde baleme musango ekirowoozo ky'amagye wekitandikira obusosododoti okusoma amawulire ebifiiraawo fokasi yonna ogwo omusambagere gwe gwakyusa endowooza nkyawa nnyo injustice nakati kyo kino kijja mu buto kubanga awaka nze naye lasbon kati bakulu bange bamonyaabonya nga nze gwe batuma sangatuula azolonga azi babeeranga abakulu bantuma bano bakulu bange bantuma culturally toyinza kutuula nga gwe muto in fact lumu nzikira yali 73 twalina embaga ya mwennyinaffe oyo kwenkugambye yafumbira oluvannyuma ffenna twajja e Masaka nga tumuwerekedde tuddayo tukuboye ne twebaka twali bato kati muzeeyi yinawo ente ekiro ekyo ne ziwagula ne zifuluma tuzinoonya ekirungi enkuba yali yatonye ne tuzisanga ne tuzikomyawo kati nga bumanyi aftermath y'embaga family members baaliwo ab'eŋŋanda nga muzeeyi agulawo kooti atuuza kooti kuba kufa abaana ba babiri twalemedde okukola omulimu ente ne zitoloka kati mukulu wange mu kifo ky'okusirika ffenna tukafiiremu nga mpaayo ono emulalo waazo ye yalemedde okukola omulimu gwe kaakati gye nakijja tombuuza naŋŋamba bakulu nzikiriza nalemedde okukola omulimu gwange naye gwe mukulu wange wampa budde otya omusajja omuyatule mukono nga oli musajja jangu kuba omwenge era mukulu wange bamugalamiza ne bamuli obuswanyi gwe mukulu wampa budde ki nzikiriza nze nasobeza naye gwe wampa budde ki nga mukulu wange enzimuyitako namumpayo kubanze gwe bisoose singa wasirise nezitulya fembi niyo gwe wadde oyagala kwewonya nange nenerwanako
era nakula nze sisingibwa musango oba okula toza misango Really? Nakula sizza musango kuba nayagalanga nnyo okusanyusa kitange naye ne bwe nabanga njizizza ekitali bugendeere nga nina mulaago mpozesa naye ne mu magye nga nkyali private bagambanga nti kuleje tomukiriza kwewozaako ajja kusinga mukwate mavumbavumba yes era oluvannyuma naye musiniya wanu nakuba abaana bana ku kyalo banteega ekibondo kakana nga nzemba kubye kati omu ku bakitawe kuba baali ba Luganda bana babiri nga ba Luganda omu kitawe wababiri omu ku ababiri najja okuloopebwa muzeeyi namugamba bali ndiyo nga ntambula nokulaije nampita kati bwatuuka nga mpisa bwe zibeera ne mulamusa yanvuma buvumi namugamba muzeeyi olabika olina obusungu bwoba musango ekkubo liro twalima ddene genda oloope ebiseera ebyo bisa byamayumba 10 nagenda nandoopa kati ku kyalo nali sereebu lwa nsonga ezi mpisa na magezi actually family yonna mu magezi twayisereebu ne bakulu bange on klasi zona zibalinga fe tukulembera kati ekyokubiri ku mpisa nga nze manyi n'okukimira bannamwandu n'abakadde amazzi kati bawuli amawulire nti nazizza omusango ekyalo kyaggwayo nga omusajja atandika musajja yakuya abaana bange naye nga abavubuka bwe balaba amatu gano galina amasavu ng'amatu gayulise waya kati omanyi 78 nali kamwoca wano obulamu tebwali bwangu ng'okusavaivinga olina okusoma ekiseera twamuyitanga Chinese kungufu twalabanga films mu Nita Odeon Cinema kati nga nze ne mukulu wange oli kwadda yakeranga nantraininga kati December ngeze mu holiday bana basajja tuva mu disco ne banteega nembakolako naye omu in fact nakubo yasooka n'owokubiri owokusatu naye nankuba omuggwona bwadinga naye nemukolako kati omukono onagenda okukera gukoze eki guzimbye so omusajja bwajjanga ayomba neŋŋamba muzeeyi nemugamba agenda akoleki agenda oloope bwagenda neŋŋamba muzeeyi nti nabakubye ate njabba wasinga omusango naŋŋamba nego confidence zolina ezo zijja kuleeta obuzibu nemugamba nze nkubulidde kyenakola nenyambala jaketi ntweka omukono oguzimbye nga tugenda nga oli muzeeyi mayumba 10 aba naye mutabani wa gundi okusooka bampa ekigezo ntuuka mayumba 10 ampa entebe namugamba edda ssebo kitange yabaatuula nze ndi mwana eyo interview yali kubayawo baagala okupima amagezi eyo nenjiyita abakazi bonna baze emikeeka batudde wansi abasajja abakulu batudde ku bufoomu balinze kuwuliriza kati bagamba muzeeyi wampamba nsonga ki oyo yakubye abaana bange era mubalaba kati abatuli abasajja kumba abasajja nabakoze damage bweti kyenva nabagamba kalima 10 ambuuza kulaije ogamba ki mbugaba naye byayogera sibimanyi agamba nawe kubya abantu bana nze nteesa omuntu omu nze nteesa abasajja bana bakwata emiggo ne kitange bwana abakuba nange nabakubye niye olwo okumuteekayo okumusteekinga nga mumanyi kafulu mu muggo nga mumanyi nti kafulu mu muggo neŋŋamba ate bakama bange bw'otunulira abantu abo balinga be basaze obusaze amatu nabadde ngenda mukyala gundi wandabye nga ngenda nakye nabadde nakyo musajja atuwadde emikono myereere
bano balwande mu mwenge kati bekwasa ono kubanga yasoma bo bali mu musomo mayumba 10 yayogera bwati abekyalo mayumba 10 ngagamba muzeeyi oli nti munnaye tetulanga musango ng'olukiiko balwabula kwanza mulindeko genda ennaku zino ebintu byakyuka ebiseera sente ti oyagala bakuliyire konze nedda ssebo bataata mwandibadde mu mwanyiza mwanga munoga bamaama mwandibadde mu nsukuza mwanga musalira niye bano babonedde ebiseera baloopa mu bintu ebitaliimu nsaba babaliyire nsaba bakitange babuwe ekita ky'omwenge baliwe ekita ky'omwenge abazainaga fediri kungawaye ozaalwa bulungi mwana mugezi ekitanga kigwa nze ntukiriza kalike nasuubiza muzeeyi nti mujja kunywa omwenge waliwo engano oti ebiseera ebyo I was 14 yes waleetose mu kibiina ki senior one nga gwoyogere omusango guwedde ekifo ky'okudduka emisinde kuba nagamba muzeeyi nabakubye n'omwenge mujja kunywa nga olutambula tugenda batusamoninze era nga nina okutuukiriza ekyo kati ekintu ekyo kyankulira muno guno gujwa bwensuubiza nina okutuukiriza at least nkirabyeko ekyokutuukiriza kubanga bwenjogera naawe noŋŋamba nti jangu olunaku bwe ruti lubeera bwe nakuzibwa muzeeyi yaŋŋamba towemukanga so secondary ogisomera wa Kabalega secondary school paka senior 6 olevu Kabalega ebibiina byobufuzi gye binsanga UPC DP UPM nasooka kuwagira DP kyekyali ekibiina kya family naye yagenda okulaba nga DP byeboogera embeera tebagitegeera nenyingira UPM nedimasa aliwa UPC ng'owulira mwoyo gwagala kibiina oba ng'oyingidde oli memba nayingira nembeera memba ofuna ne kaadi ne t-shirt ne kaadi naye mwana muto nene campaign nakolanga bantwalanga mu byalo nengenda kuba campaign tuyina hano omwana wa Kabalega nawe kababalize naye headmaster yambonyabonya yammonyaabonya olw'okuwagira UPM nga teyiwa UPC kati kyeyasooka okukola balira bannaye abazadde mufeeyo nnyo kulondoola abaana be bayitamu yajjanga eno mwanyinaze yamusomesa bwamusisinkana ng'amugamba mwanyoko mwononefu muyitirivu is a rotten apple bajja ku ssomero ku assembly nga mpita mukwano gwe kati nga bannange bantwala nti nze ndi begawani wa headmaster era ne bampa nickname ya Ali Toweri Toweri yali Faruku Minawa yali mukulu wa special branch or something yali muku bakulu bambega baamini yenikine musewe gye bampa era nga Faruku Minawa olufuse mbega kati awaka oli mubi mubannange ndi mbega yenyini amonyaabonya that affected my studies ati nga sina wenzirukira era nayisinza kyendakola nadukira Kampala gye nasomera A-level era gye namalira Kolo High School kati olwa ripooti eri onyinaze yali amperera n'anaaba nga Pilato saapafominga bulungi ku olevu olw'ebiri byenkugambye era ebirowoozo byali nti agenda mu kyalo olumba ente mukulu wange oyo omugenzi naŋŋamba manyi gwe tuula wano okulinga private candidate era bwe nakola nimpita nali nesomesa kati ningenda mu A-level
The Oliver were registering anga private car. Yes, the second one. Okay. Kati ngenda ekitovu gye nayita the first choice kuba balina bannange 10 abalina makisi ng'ezange. Nenkuba ekire kyenkuba ekyanzijja nakayiba mpaka ekitovu St. Henry's. Nali ntobye nanzi tulokka nti. Ne headmaster teyankwatirwa kisa. Yangamba nina banno abakoze nga ggwe genda ministry y'okuweereza wano. Senior forward jiddamu. Najiddamu ng'ulembeera eyo gye nkugambye. Nayita naye tekyali tekimatiza. Tewamatira. Yagamba ngenda. Ministry y'okuweereza wano. Teyankwatirwa kisa nti enkuba enzigwereddeko. Kati nze njagala nnyo okusoomoozebwa. Era bw'onsoomooza the best comes out of me. Nave St. Henry's nga ngambye nteeka okuyita whether ndi St. Henry oba wa. Bwengenda ministry bampeereza Budi Kampala naye sigimanyi engenda Kolo High. Ne bannyaniriza bulungi nnyo era yali headmistress w'Ekitante gwe bayitanga mukyala Devota Karuhije. Yali deputy Kolo High. Nampa ekifo mangu nnyo because I had the results ezisinga ne ze baagala. Naye fees banyema. Abali bampeerera baali banvaamu. Fees nga tolina. Kati Mukama bwakola ebibye. Bwe mmala ebigezo nafuna akalimu awo ku kiseminti ekolo wano. Nali kashiya mu clinic. Kati nga bwe bantuma eddagala mu pharmacy. Bwe ndaba lye batantumye nange ngangula liri lye batantumye. Kati ku musaala nga nange nfuna akasente ku ddagala lino. Sibba lya clinic. Nteekamu eryange. Lye batantumye. Eritali ku sitooko yaabwe naye nga manye nti lirina customers. Bwenti bwe nkola fees zange ezasooka. Fees ezisasula taamu, ezisasula hostel, ezigula uniform, tawulo. Ate nagikuba ttale bwentyo. Second term. Sente sirina. Sikyakola. Naye Mukama nga bw'angategeka. Wali umuvubuka yali mu 6. Bambi yafa Vincent Bitatuule. Angamba nekulaije. Kampala High balina boxing club. Modani balina boxing club. Kulolo bakitatulanika boxing bono. Kunze tukikoleko. Nga twanika boxing. Waliwo umuvubuka yali mu boxing national team nga omuyita Wayigo. Nga tumugamba tendeka abantu. Era okwenkalejinga abaana abato nga nange nnyingiramu nga tubikuba ebikonde. Wayita mmeka nga nteekateeka competition y'amasomero aga Kolo High, Kolo Secondary, Modern, Kampala High ne Kolo High. Nze nga ntambula nzija Lugogo wano nga mbasaba ringi. Ringi tubitwala Kolo High mu Kodrango. Nga bangamba ringi ino Kasonga Ngamini agireeta yaleeta ya Olympics eya Munich. Nga Kasonga Ngamini agireeta teifulumanga wano. Ndiye nga bukoze wadde pioneer tugikuwadde. Nze nasuka okufulumya ringi mu Lugogo Indo Stadium. Ogitwala wakati. Kolo High. Twalina ekizimbe awo waggulu w'ekiseminti Kolo High School yali n'abayinde babiclaiming kati yavaawo. Kakati ng'ebikonde tournament etuuka tufune bampires okuva Lugogo. Tetwategeka ebikopo. Ndoza yawangu yali Modern oba Kampala High nitubeera bago. Headmaster n'asanyuka. Kunzika kati Mukama wange boxers okuba enkalejinga bawe scholarship. Ngakiriza. Oyagala kuyingira. Nonya pasi nenjifuna. Bwe yakiriza oluvanyuma nga nkomuzi nenga kakati nzemba kulira nzemba kulembera kati na bannange bali benkulira obuwadde scholarship kati nzirwa kyondeka ebweru nantunulira nakale nkusonye fees nange njagala okusoma kasente sikalaba siwe ndi bandambula 11 senior 6 nga bampo wa prefect prefect uniform yaberanga yabwere esati
examination fee temusasula ate nawali fees sisasula boyise okola gwa kusoma nakola bikonde byowali ate bikonde byokka eventually end up being nenfuuka secretary for sports tetebyemuze na birwansi wange naye mu senior 5 obukulembeze bw'amasomero bwali bubi olwa gavumenti nazembi kati nga abaana baagala nnyo bafuna omuntu anabawuliriza kuba prefects baali babatulugunya nusu bagitandiseewo jjukira saali wa UPC era nusu nga nze mpinyira lusu naye baŋŋamba okubuuliriza bannange kali ka sense of justice nenzikiriza okuyingira nusu ne bampa bwa speaker National Union of Students of Uganda bampa bwa speaker saabukola myaka gyonna gojobuze muzeeyo wana twalina yekolo hai okugerera abantu sikitandise kati nobera munusu kati confidence zinakozesa abantu balowooza ndi connected ninga ate eno ndi fugitive kiraba eno bakulaba mu kifaananyi kirala era wamu yali mu basomesa he confessed nga tumaze okuwamba naga bulijjo tubadde tukutya nga tumanyi gwe oli wa nusu oli wa nasa kyanyamba nti n'aba nasa bantya nga balowooza oli munnaabwe ngera ebiseera bamanya abaana baganda b'abasirikale n'abaana b'abasirikale nga tebafugika naye nga nze bwe mbeera ku geeti aire saati eri ogikubye ekikalu oba tujja kuyingira kati lumu akavuga kajja kekalakaasa kaana ka musirikale kavumye Edgaro nali mu library nga ate yali kumpi nenzija nenkasindika konse genda nenkakuba geeti mu maaso funga ekikalu oba tozesibye ekikalu toyingira bwe ojja kulaba nemugana ne bonoleeta emizinga ninga nesize mukama katonda anyway so netambula bwetyo nenyigira university ningoolwo oli politics gwe nayigiranga ku radio nono wa UPM gwenkoze kawalega kati akukuutidde era NRM yali teri popular e Makerere UPC nga yawambawo Makerere oyingira mwaka ki 86 December olwolutalo twalwawo kati nefunda bannange batonotono era omukano retired kati netutandika ku championinga NRM mu Makerere movement sene y'ekibiina ntitandika kuleetanga bakama baffe bajje bakolere kikyazo kusomesa enjiri ya NRM bamanya mushega abo Kahindo Tafiire twaleetanga abantu bangi nga main hall eboogeti abantu baze kuwulira ebisajja ngwanguli byeboogera enjiri y'ensiko n'enjiri ya Pan-Africanism ekintu tekiroka NRM neyingire Makerere era emyaka 3 gye namala Makerere strike teri yabeerayo naye nganze ekintu kyonna ekiwakanya gavumenti ya Museveni nokikuba walinayo obukulu nsooka mbeera chief fresher first year second year nesimba kuba chairman wa hall Livingstone Hall nimbuwangula bwe tutuula nga ba chairman waliwo munaffe simanyi bajali yali chairman wa University Hall amuyitanga Damulira atuyita nagamba bana yetolonde mwaka kiiko tubere council of chairman ngamanya ga proposing bani yange mwalimu saabulya era nze chairman of chairman yasooka mu University ya Makerere mpinga nno kati awo n'abapinga NRM eje sinkana bagundi bansanzeeyo Mao n'omugenzi olanya bayingiddewo ndi mu second year Jacobola bajja bazze kutinda kifuba olanya wa UPC ono wa DP banotha na bayingi ate be bali mu mbuze biseera ebyo babali baba wangudde NRM etutte ekyali awo nga tuvuganya oluzungu twayogeranga wali na siriruddira ekiwendo kakana nga nzemba wangudde so strikes satu emyaka sukamu n'emyaka 3 gye namala twaziremesa mala okuvaayo
89 July Mao na succeeding November university ne yakomulira nampulira nnyo debate ya Mao ne Mayombo kati abo nze nali nvuddeyo naye nabalabula mu yasemba ina baga nti temweyibaala gavumenti ino obusobozi obudeploying omusirikale ku bulumu ya student kemuleta akavuyo kijja kubaawo Makerero musomo otyanga tewalina sente. Na makerero kisere kyofetwa yali government yayi twalina private students tewali. Fena twalisomera ku sense ya government abantu 10 zokka. Kasita wafunanga grades zikutuusaayo nga gomaze. Ni Kyambogo bali yasomera bwerere. Ziza university zizali Kyambogo National Teachers College wali university. Okay, then bomala okusoma. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.